Olabira bino Munnayuganda omulungi naddala omulambuzi ayagala okumanya okuyiga n'okutegeera buli kimu. Olunaku lwaleero tumaze okutuuka wano Kitakata. Kitakata kino tugenda okumanya gye kisangibwa eno ebugwanjuba bw'eggwanga nga wano we tuli ge mazzi agookya ag'ensulo oba gayite hot spring bannaffe bandibadde batuwogerera oba bategeeza. Bwe ntuuse wano ndabidde ddala nga waliwo abaami n'abakyala, abakadde, abavubuka na buli kimu eky'engeri zonna nga abamu bava okumpi neewala okujja okutuuka mu kifo kino. Naye bannaffe abantu bano ki ekibaleeta mu kifo kino? Gwe nange bitugenda okumanya olunaku olwaleero era nga bawulirako ddala. Ntuuse obudde nga bwakumakya nga bw'olaba naye nga kirabika bakyeyongera bangi nnyo abava okumpi neewala. Tugenda kuba tumanya mawanga ki agajja wano era kiki ekibaleeta wano. Bwe batuuka wano nzikiriza, bwe ziba nzikiriza zire nzikiriza mmeka. Tulaba nga wano tulaba ekifaananyi ekya Yezu nga kiri wano mu muti waggulu bulungi nnyo. Tulaba munnaffe ow'enzikiriza endala nga be mubalaba eyo abambala amataawo ameeru nabo ne mubalaba. Ye ate go amazzi omugaso gwago mugaso ki? Bino tugenda kuba tubiraba olunaku lwaleero. Tula okalire tulaba abakugu abali mu kupima amazzi gano nti amazzi gano galina bulabe ki oba tegalina bulabe, kirungi ki ekiri muno. Bugumu oba temperature ekkirizibwa omuntu okunywa ddala yeeno yennyini entuufu oba nedda? Bino tugenda kuba tubimanya olunaku lwaleero. Abakulu abakulira ekifo kino ekya wano ekya Town Council tuli nabo tugenda kuba tubategeera. Tuli mu kitundu ekya Kitagata Town Council era bangi nnyo babadde boogera bawulira n'okwagala okumanya biki omuntu bw'oyogera Kitakata otegeera ki. Kitakata ayogerwako munnange omulungi nga bankutegeezezza zibeera kilomita 18 zokka okuva ebishenyi okutuuka mu kifo kino we tuli nga tuli mu Kitakata Town Council. Tuli ku kyalo ekitibwa Malembo Ward oba ekyalo ekitibwa Malembo. Ekitundu ky'obale kitugenda okulambula ffenna kyetooloddwa disitulikiti zino omuli ya Ntungamo, kuliko Mitooma, Mbalala wamu n'Ebishenyi. Era olabirawo bino wetuukidde mu kifo kino obudde bubadde bwakumakya gwe agenda okulambulanga ekifo kino nga abantu batonotono ddala bolaba mu mazzi naye nga ate ekigambibwa nti nno weziwera ssaawa 6 ate ne kiyitirira. Mukasera kano ne gataako gwe atudde akalidde tulabe ebyafaayo by'ekifo kino muwulira buwulizi Kitakata yonna gy'obeera nonoonye ekkuba erituuka eno otuukayo otya biki ebisangibwayo byonna twegatteko tubimanya olunaku lwaleero. Sebo wanje Munnayuganda omulungi agala okumanya gwani Bishanga Nazario Chairman Hot Springs Kitagata in Shema District. Tegezako gonzamu kubanga waliwo bannaffe abali Karamoja abali Ekyannamukaaka n'abali Fort oba walala wonna. Tugende mu katono mu Luganda lutono lukimanyi olumanyi. Wano mazeewo bbanga ki? Emyaka nga 25. Emyaka 25. Omuntu wawula Kitagata ategeera ki? Kiki Kitagata kye ki? Kitagata kino kifo ky'okujanjaba obulwadde bwonna obwolina oba omugongo ogukuluma oba olimu skin diseases kiyamba endwala zonna ezolina zonna. Ani azuula wano kale? Owazuula wano bano bayizi abayizi babade bayiga ensolo ne batuukako ne basanga amazzi gookyera ddala. Omwaka 16. Abayizi bajja okuyiga ensolo bazifuna wano. Otyo omuntu atandika okutegeera. Ekifo kino bakiyitaani? Bakiyita Kitagata. Wano wenyini we tuli. Mulago hot spring. Bakiyita Mulago kubanga kijanjaba abalwadde nga Mulago hospital eyi Kampala. Eno Mulago eyi Shema tulina neyi Kampala. Kakati tugende mpola. Emyaka 2 gy'omaze wano n'omusobyo. Bantu ba kika ki era ndwadde ki zibasinga okujjanjaba wano? Oba omugongo ogukuluma oba amagomba gakuluma oba olususu oba olubuto endwala nyingi zonna ezolina konka sirimu teewona. Mawanga ki agasinga okwettanira okujja wano? Tribe eno Nkole bona bajja wano, Abakiga bajja wano, Abaganda bajja wano, Abasoga bajja wano, Abatoolo bajja wano, even ab'obweru w'eggwanga nga TZ,
Congo, Zaire, Burundi, Rwanda, even obwire bw'eggwanga, Japan, Netherlands, America, gona amawanga gajja wano gona wano. Okay. Omuntu yandagadde okumanya okwokya kw'amazzi gano gali too hot naye temuli bulwadde bwonna buli mazzi gano. Tuwalimu bulwadde bwonna kubanga gali gokyera ddala bw'oba walimu akalwadde kagenda. Wali ofunyeeko omuntu n'omulabako nti yazze wano abadde alumizibwa n'awona? Bangi tumala bino ogenda kubuuza abana abalwadde baza kugamba nti bajja wano ne baba bulungi. Kati mu myaka 2 era gy'omaze wano wali omuzeeyi yenna gwali weebuzizaako entandikwa y'ekifo kino abantu nga bajjawo batambuzanga ebigere oba mmotoka? Batambuzanga bigere n'emmotoka kubanga wano tulina omukifo wano tulina ebitagata bibiri, Mugabe and Mulago. Mugabe eri kyabadde kiri ky'Abakabaka, bali Ntale, Gasyonga, Kahaya n'abalala. Ekifo kino kyenkana kitya obunene bwakyo? Kino obugazi tinabupima tugera kubupima. Kati ebyensula biri bitya singa njagala okumala wano ennaku zange 5? Wali tulina amayumba wano around, bw'ojja wano n'osula eri abagaga ne basula wali mu tawuni mu lodges. Nga bakyala basinga okwettanira wano oba baami? Abakyala abangi, abasajja batono. Ate abaana nabo batono. Ndaba nga amazzi gano gava mu lwazi. Tolowooza nti obudde bwonna olwazi luno lwandiyabika obuzibu ne bwejja? Abagamba kino kiri dormant, kiri reactive. Oba kyabadde kiri reactive kibadde kwabika. Kigenda kwabika kubanga kiri dormant hot spring. Omuntu yandagadde okumanya amazzi gano gonna we gava luddawa? Ojja wano. Ndetera amajani nkole chai. Rugandiriza ndo nsasi nsha. Atakafaayo. Kati wano wewa? Eno sosi gona gali agabana gava wano nigagenda gano gaboilinga around 68 bwe gatuka eri gakenderako nigaboilinga 35. Yeah. Naye tulaba nti nno kyabulabe nnyo okubeera mu mazzi agali 6 ate nga amazzi amatuufu galina kubeera 3. Tulaba nti nno wano kyabulabe. Gano gakola ne chai ngenda kulaba. Gano gakola chai n'okola bwoti n'oteekamu amazzi n'okola bwoti. Nigakola chai n'oteekamu n'essukaali n'otandika okunywa. Tolaba nywa kuwulire. Gakola chai wano. Gano ga chai. Onyemerwa? Ekyo tumaze okitegeera. Kati bwe gava wano tumaze okugafuna banaffe bagafuniddemu wali eddagala lyabwe wano ne gagenda wa? Outlet eri negafuluma wano negagenda waliwo omugaba gwetangala omwenda negagenda wali ku ngalo mwenda river. Mpozi eyakatwegattako bw'oba olaba ekifo kitulimu kirimu amazzi agokya wano wennyini era nga tuli ku nsibuko yaago wano olabetera nga matono naye ate bwe gatuuka eri ne gayongera ne gagejja. Ekikwewuunyisa nti ate ebitundu byonna ebiriraanyeewo kiragala wali mulungi nnyo olaba nga abantu bettanirawo nnyo. Mukaseera kano ono gwe tubadde naye wano ye chairman w'ekitundu kino ng'agezaako okutunnyonnyola ku eno ogambye nti eno yaani bagitaani eno hot spring? Mulago hot spring. Atugamba Mulago hot spring olw'okuba nti nno ekimanyiddwa nga Mulago lye libeera eddwaliro nti abantu banyinya bettanira okujja wano ate ka tweyongere tumanye n'ebirala ebisingako wano. Twandagadde okumanya kiki ekyakuleeta wano? Nali mulwadde wa ulcers. Wano maze obbanga ki? Nja wano kale ennaku mmeka z'omaze wano? mu wiki eweze. Kiki ekikuluma?
Arsas. Kati kasooke tojja wano owulira otya? Mpulira kati mpulira bulungi. Naye tokiraba nti nno bagamba nti obutale bwe buleeta alusaza ate gwe oli mu kunywa bunywi? Kati gw'atali ate zinaawona zitya? Kati bwe nywa amazzi gano bwe gatuuka eri munda kati mba bulungi. Kati owulira otya muli? Ndi steady. Omu ku bannaffe be tusobodde okusanga wano Godwin atugamba nti nno kasookera jana wiiki namba anywa bunyumazi aga wano era nga awulira bulungi. Ssebo bingi nnyo by'otasaanye okusubwa nga tuli wano mu kifo kino ekyazuulibwa abayizi abali ku mulimu gwabwe ogw'okuyigga ensolo tugambe emyaka kumpi 16 egiyise. Enzikiriza ez'enjawulo nnyingi nnyo ddala, kuno kuli eya Katonda nga bw'olaba mpozi n'ey'abachwezi n'ebyewuunyisa nkumu ebiri mu kifo kino era nga atuli ku mazzi oba ensolo ez'amazzi agookya.